abantu abatendekireka balombye ettaka lya minisitule y'obulimi n'obulunzi lisangibwa enjeru nga liri wakati w'entinde ebbiri ezigatta Buganda ku Busoga ne balikubako ebibadde era abatabaliirimu ne bagobwamu ku mudumu gw'emmundu. Tebakomye okufuna ebintu byabwe n'ebikasikibwa wabweru. Sam Kagonda abadde abeera mu kifo kino era omukozi wa minisitule y'obulimi agamba nti abagoba ku ttaka lino bali basirikale 10 nga bajja n'emmotoka ziweeti ne kabuyonjo ne abalagira okwambuka ekifo kino nga buli muntu yali mubamu emitwalo 5 ne bampayo emitwalo 5 mu transport ne babuuza ku bbala embadde lyonna lyonna sobola okumba emitwalo 5 era singa mbadde sikuma kintu kino wandibadde mukisangawo bagamba kati bw'oyogaana naffe tugenda kusiba kubanga eno gavumenti kiviire ddala ya Pulezidenti Museveni gwe mutwe. Bagamba simanyi Otahindo Otafiire ye yabasindika babaddewo n'abamagye. Kagonda amaziga ategeeza nga byageza okugezeezagana n'abasirikale wabula nga bakamu era bamuyisamu embooko bamusuubiza okumusiba singa alemerera ku ttaka lino. Abagobera bategeeza nga baddukira ku poliisi enjeru bawala abasirikale bategeeza nga batayinza kubayamba kubanga ensonga zaali zisusse omutendera ogwa poliisi. Bagenzeyo bakama bafe abakola ki abavunaanyizibwawo poliisi ne bagamba naye ebintu byabasukkako tebalina kola ki tebalina kyakukola. Kinkwasa ennaku okola gavumenti eno ey'omulembe guno muzeeyi waffe Museveni gwetweyagaliramu nnyo abantu ne bajja nga bawolekedde emmundu. Amyuka akulira okunonyeza ku bizibu emisango poliisi enjeru Isiko Balisa Nyuka yalabwako nga kugulana ne Oliver Force Muhanji akulira okumenya ekifo kino ne Diso enjeru Paulo Woli. Abagobeddwa ku ttaka lino basubiddeko ne mu kibira ne basaba abakulu mu gavumenti okubayamba bafune obwenkanya. Sabatulirira ebintu byaffe bakoze ekiboonoonye kati nganze ow'ennimiro banisasudde kasooli wange. Ku ttaka lino minisitule y'obulimi ekebererawo eddagala ly'ebisolo nga liri wansi wa Njeru Stock Farm. Okupenya kuno kutuuzizza abatwala ebyokwerinda mu Njeru nga bakulemiddwamu RDC w'ebwiko Jane Francis Kagaye ne bannannyinifu abakulemiddwamu Director wa National Animal Genetic Resource Center and Data Bank Dr. Chelsea Lago. RDC w'ebwiko Jane Francis Kagaye ategeezeza nga batandise okunoonyeza ku Diso wa Njeru Paul olw'okubigayibwa nti ono yekuba n'abantu bamenye ekizimbe kino. I cannot know why they are using the army. Probably those who are using the army, I would say that they are just intending to grab the land. Ye Dr. Lago anyinyonyola ku bintu ebyayonoddwa nga biri mu bukadde. We are going to take the necessary action and work with the necessary authorities so that these people are trapped. Etakirira kubiddwako ekibali kyanoonyerezebwako mu kakiiko akalonda emivuyo gy'ettaka akulira omulamuzi Catherine Bamugemeire. Emmanuel Balukusa yakusakidde Glen ku Lwabukede TV.